just in a point awo nyini mutabani wo Bobi wabaddewo scafo ebaddewo yogedde kwa mu abasigadde eno mu entertainment BEBECOOL yasala wasigala eno mu entertainment ate BOBIWINE n'agenda eri so do scafo ey'okusika omugwa n'agamba tetujja kikizo n'agamba ate nze ndi kweno level nga gwe taata a legend mu industry eno what is your point of view oy'ebintu bino naddala abaana? It's very good. Those are my sons. Ate bombi banjagala nnyo. I know it. So the changes okubagamba nti I liken this that situation to a family. Omwami yazaala abaana be babiri. Then omwana we bakula omu oba mukyala ye yamutwala okusobola okuwasa omukyala oyo kangamenti it was a Christian family. Kakati nafunayo omukyala nga is a Muslim. Nagamba munange kugira okubeera obulungi okumpasa you become a Muslim. Then I becoming a Kolati, I becoming a Muslim, not turning. But when that boy who is a Muslim wajeno never meeting a brother way bamanya nti bava mu maka ga Dr.Boss musayi gwa Dr.Boss era baba balina okukolagana bulungi nnyo era bwe baba bagenda okwebaka oli n'agenda agenda mu kisenge kye n'asaala ono n'agenda n'asaba. That is the picture I get. Now these boys are all under the entertainment industry. They were born in this entertainment industry, and that puts them together in one family. But muli omu alina different ideology out of the entertainment. But muli omu alina endowooza ye different. But what they should do, when they come together, let them have one gondi into tuliba musayi gumu. Ngende bweru, wengenda mu kisenge kyange, kangende nsinze gundi wange, nene ngende mu kisinze mu gundi wange, bwe bamala ne bayoka bajja ne batuula. That is my advice. Would it be polite okugamba nti nno ono afe ku business ze, n'oli afe ku business ze, banaakoma mu kintu ekibagatta bafuuke wamu? Exactly. That is what I believe. Nti muli omu ate muli omu are respecting muli omu are respecting munne nti mwana oli muganda wange ya deciding kugenda nti mukyala we ya deciding kugenda I believing in Allah. Nzo oli naye agambe nti ono yasigala mu ddiini yaffe ono yasigala mu gundi. So they should respect themselves. Kale nga tugenda mu maaso nga twagala okuba nga tugenda tukyalina Dr.Boss benkusanga emboozi ebampanvu katuduke speed so that tugenda okuba nga tumaliriza katogereko ku mukwano go of recent. Yes. Katono nnyo briefly kyomujjukirako ebiri bisatu kubuuzeeko ko ne ku nsonga ezimu ezigenda maaso kati ku bulamu bwe ne mutabani. Okay. Pastor Iga was a good friend of mine. Namwagalako ekintu kimu. I liked him because one, he was an artist. He loved art. Pastor Iga is a pastor who used to come and watch our shows. Omanyi wa pastor olusi batya okujjanga mu theater nti banandaba batya biki. But he's one guy who loved us and came over he used to come and to watch our shows. Two, he's one guy nga bwogendayo nagendayo ko namukyalirako emirundi ng'esatu mu church ye nenga welcominga nga alina that warm gond that warm welcome jakuwa. Thirdly, he was so talented. I used to admire him. Enyimba zonna ze yayiyanga nga zina story ziribuulirira nga zina. So I used to focus on him. Zesina birala bye nali ntunuulira. That is how I used to look at the art beat. Nga I admire his talent. So and then there's a time when when I was celebrating 33 years in the industry. I remember very well. I went nemuyita nemugamba nti jangu nagamba nti no, I want to do something for you. Nemugamba nti nobody nza ku inviting. Nagamba nti no, njagala olange ekintu okirange free of charge. Paka babenga nayita aba TV njagala mbenga mu floodinga kugundi mu mulangire kushoza mwe muli omu abenga achogerako so that afuna mileage ya show ye. So I was like, mchaja ino mtimo omulungi nyewe gutyo. And banga ati siti nali so close to him.
naye yanjagala nandaga ekyo so nze kyekifaananyi kyenina ewa ku the late Pastor Iga. Awo wenyini wengenda okubuuza ekibuuzo kino because nga ggwe omukulu omwami mu industry eno omukulu amanyiddwa nga nabbi omukazi yavuddeyo ng'abanja TV ye obukadde 750. What is your advice to this all thing that is happening? Omukulu yakafa yakava mulamu bwensi nalese mutabani we yaddukanya business yaddukanya ne church ate omukyala nga nabbi omukazi nave nagamba bakozesa eddoboozi lyange gye twandiyise eddoboozi lye okuvoisinga obulango. Gwe nga abadde mu kino ekintu olowooza olina amagezi gonna g'osomwa oba gwe ki ekikugira mu bongo avudde agamba bamu obukadde 750 basasulire eddoboozi lye odikozesa ku TV? It is very unfortunate nti abantu ensi eri unfair nti abantu ba taking advantage of situations ziguddewo embi ate ne batasympathizinga na oli kyaleseewo ne batandika kukozesa kwagala ku nga bwengami ku taking advantage of that because wolaba nogamba nti if you wanted the lady had left the gentleman for about how many years, why now does it come up this very moment? So you ask yourself, there are many questions that come up. Why does she come up with that at this time? Lwaki taleka omuntu awumule bulungi and so on. A situation in Geyo, if he's gone, there are times when she has been living without it. Now Alaganti, she can't even live without it. That is unfortunate and that is bad. And then when tunolira church bambi nze era nagamba abantu nti bannange tugezeeko nnyo okuyamba. This is a young man, Pastor Jane. Yes, he's a young man who has got ekintu ekinene nnyo kyalina okukaringa. Actually, I already admire his braveness kuba nti he has already started obumalirivu bwe okuba nti akitandiseeko. Now, why don't we just help him? Okubanti asobola okurunninga ekintu kino. Probably later, mumaaso eyo nga mulaba ekintu kitambula bulungi nnyo nolyoka ogamba nti nti owange naye nno ninayo gundi ze nakola luli ng'ekintu mulaba kitambula bulungi nnyo muga nti baako engeri gye tutandika okuba nti nange neesasula nfunamuuko. But you find the thing is still in a problem, then you come and then put another big problem to it. So I think it is unfair, and I feel Chembe Ginga, I've never met her, I don't know her. Mulaba bulabi mbifaananyi, but nze kyemusaba kiri kimu nti aleke, let the boy be, and let her be a little patient. Let her help out. Okuba nti ekintu kyeyongera okuzimba empire izimbe bulungi nnyo, then bako batandika okureapinga some of the fruits mpola from the thing. Tuyanza nnyo 3 memorable events mu bulamu bw'ozojjukira mu career yo nga Dr.Boss nate omukulu amanyiddwa nga Sam Bagenda. Nzimanyi nyingi naye njagala nyingi nnyo. The first one, of course, yali when I went to Hollywood. It is one place I had always admired and other movies, bichi olaba Universal Studio, bichi ngo bilaba ku movies. But when I traveled and went there and also interacted with those international actors and producers and saw how things are being made, was I think a big good in my life. Then also when I managed to when I celebrated my 33 years more in the industry, it was also a milestone in my life. And of all the people, Muntu Mkulu, the head of state, nabanga joku oku blessing such an occasion. Yes, I think I felt like that was big. Then also, when we tried to Gulawo Theatre La Bonita and the Kabaka came na kolachi na blessing the occasion.
ndaba nga sobola organizing anti Dr.Boss. Yes, and so on. There are so many, but ngabo ngambye nti three of them, yes. I think that I could mention that. Nga tumayiza ebigambo ebisembayo eri bannayuganda naddala abavubuka abato abali mu kujoininga industry eno ate n'abo abali mu kugezaako okulaba muno n'abali mu kugivaamu ne situation ezigenda mu maaso kubanga ebigenda mu maaso nkimanyi obiraba abavubuka abato balina engeri gye beeyunzeemu mu bintu ebigenda mu maaso naye nga ggwe taata sooka obawe ku magezi abavubuka abato n'abantu abakulu era naye n'abantu vubuka abato upcoming nina kino sharing actually sharing n'abantu out there. Yes. It's my formula, my life formula, iconic formula. These are the 5 P's. And they have been so helpful to me, and this is what I'm sharing with other people out there. Nti 5 P's is nozinyambye nyo. The first P is prayer. Always pray, saba. Okusaba kuno kuli very, very important in our lives. Katonda oyo kuwa obulamu mukulu nnyo okugamba w'omwignoringa you distance yourself with him naye with God naye naawe akuleka and so on. 2, the second P is patience. Obugumiikiriza kinene nnyo kirungi nnyo kiyamba n'ogumiikiriza naye abantu basanga nti wano sifunawo kati kangezeeko ekirala. The third P is persistence. Okulemera ku kintu lemerako always kiyinza okubaako tulina problem eno naye kiremereko eventually ojja kufuna the fruits out of it. Then 4th P is passion. Love what you're doing. Love what you're doing. Omulaba cameraman waffe oyo namulabye dda wedda kamera agikwatanga mwana ajagala, so he won't go wrong. I mean tajja ajja flyinga mugundi ajja kubeera very successful as long as you show that love for what you're doing. Buli muntu yenna ate wotakiraga kintu kikwegaana. Leka nkubulire oyinza okubanga okola bulungi nnyo bagamba omusajja akeera naye nga talaga love for the thing. Era omuntu oyo tajja kubaleka ne promotion omusajja ng'akeera, omusajja abeerawo, omusajja avaawo ku gundi, omusajja accounts zaziteeka naye nga talina that love for the work. Mwebuuza nti omusajja nga tebamupromoting naye ate ng'olaba omuntu is doing the same thing balina gundi naye ng'omanya alina that love for the thing omulaba bagenda bamupromoting. It happens in every field. Yes. As long as you love something. Then the last P is positivity. Always be positive. Tewali okugamba ewaffe era nze ewaffe tewali balinnya nnyonyi, tewali jjajjaffe ne taata tenegalugana nange era ennyonyi era yagaana yagaana biki and so on. No, always be positive. So those 5 P's bannanga abavubuka, the youths, those 5 P's are very, very important in our lives. We'll be very successful. Ekirala mpozi kyenyinza okubagamba nti tulina online show. Mbadde ngenda kukubuuza because ebintu bigenze digital. This time around the Ebons eka yafiinzemu ka force negamba why theatre ng'egye bagamba kati kitwale online. Oh yes. Where did the idea come from? Because Ebons tubamanyi nnyo wali live wali nga mukikuba. Anti kakati ngenda bwe nkugambye nti live 9 months tetukola live. Mwatidenti ebitone mwizo okudda mugira nga kakati yes. Tuba tulina okubeera relevant mu society. Ne tugamba nti kati let's come out. Abantu tubalage nti tukyali mbooko. Ate nti kyemumisinga kikino. Era nti we banaabanga Mukama ayambye ne batusumulula tujja kusobola okuba nti tukyali mu shape. Wajja oluusi bagenda kati bano 9 months bayinza kubanga baweddeko egundi. So we want to show them that we are also on. Yes. Tukyali mu shape and so on. So kwe kuteekawo show yaffe eno tugita Ebons Disempenyo. Twagigulawo. We premiered it on yali Independence Day. Yes. On Independence Day. Episode 1
midwaawo ne tukola episode 2 era bulungi nnyo kakati ate tutegese episode 3 ku Sunday eno nga 6 kapya chao kalungu kirungo kyemongedde episode 3 eyo manyi eboniz mwine ebintu kasa mujeo na kapya ngenda bukira mu live ago amotumanye bulungi kati okutabononera nze sijja kubononera nze manyi nti mulimu ebyewunyisa mulimu ebisanyusa ate mulimu nebiyigiriza bingi nnyo so no Rachel they won't you won't go wrong. I mean, just be there. Sawa 10 kitundu paka sawa 12. It takes about 1.5 hours. Bantu njya bonyonyole ankodiku byakusasula ka tiketi oba kastoba ne data ko ne smartphone yo oba chimazi. Bero kyogedde bulungi nnyo. It's free. Kastoba ne data ko ogenda ku page yaffe ya Ebons nga kusawa ezo kusawa 10 kitundu tujja kubanga tuli live. Ngundi bera ne data ko kateekeko abalina wifi baddukewe awali wifi bulungi nnyo bajja kulaba abazanyi babe bonna abasara gava bani bonna bajja kwanga bali live nga balina bingi nnyo ba Sophie bani bonna bajja kwanga babalaba live on Sunday eno so etwina ne gundi n'omukutu www.ebowood website www.ebowood.com nabo sobola okutulabirako. Well said. Yes. Kale tuyanza nnyo, thank you so much for watching. Amanya the king himself, KingSmith, ate nkola ne mwana mulenzi amanyiddwanga Lawrence ku kamera ayabeerako nga akwata ebifaananyi ebinyiriranga bino. Find him nowhere but King Montage Studios babeeranga bakutuusako, ate producer nga muyita Kim Danz abeera wali ebbali naye nga akwasaganya ensonga zino. I love you so much. Back to you in studio. We out.